twine bamemba parliament mwenna na buli muntu yena sekinoomu oje ku video eno wepona abazadde mwenna awo ndio kentandike bulungi nnyo ndowooza n'abajasi ba UPDF mwenna batandafuna information jengendo ba refresh njagala mujja ku video eno womanyi nti olina omuganda wa UPDF obali mu SFC wali mu UPD baludula mbeta ya ku video kuba ina information eri fresh mwiza nakubanga temunafuna memo wa notification kati njala mbawa mawuli ngali fresh mugategere mugajeno kubanza agaye ngagabira osina gwe nebuzaako nze musasi nze producer nze editor atenze nga soma kati gabira ko musasi tegabira ko ki nze nanyini mawulire so no kyenjagala okubanga ntandika olwalero ndowooza kantandikirewo nga sagala nakulwawo nnyo okusookera ddala kibe kya buli azamanyi gwetebaza kupana Uganda bwenna abawangalya ku mutimbagano gwa Twitter mbulamusizzaako baganda mwe bale kulwana ntalo mwe bale kulumba buli kitongole mu kitegeeza ensonga za Uganda mwe bale kupokera ebifaananyi byonna ebyokutulugunya abantu ebyokuwamba ebya drones mwe bale nnyo balire ddala nnyo era mugende maaso nga mukola omulimu ogwo kubanga mulabye ebivudde mu kuwandiika n'okuwandiika obuwandiisi ng'okozesa smartphone ng'ogenda ku mutimbagano owandiika message n'ogisindika mu kitongole n'ebikukikwatako kikola omulimu gw'amaanyi nnyo so mwenna bali ku Twitter mbulamusizzaako mukama yebazibwe mwe bali kukola kintu kino mwe bali kulabisa mu 7 omanye ekintu ekisinga okutiisa yo seti bahoro tabasene mutano wakalizereta mzezere sanga bisibe nyini kabuyonjo nyini toilet ati okumu exposinga nenga ate mukuta teri amukwatira nsawo so mwenda bali ku Twitter mbulamusizza kumwe bali kuba kintu kino mukisindikirize mpaka buli office gye bagamba okuluma mugende muteeke buli kyetaagisa temufa kubali oli kubanga bojja bajja kubayo alright bwe mala kubuza kubali ku Twitter nembuza kubana mwenna abo bwala nabo bolinza bali ku TikTok abakibirayo mbulamusizza ko bali koyamisa TikTok kutambuza enjiri Kansulenti buli kitambula bulungi bali kuwenyibwa ekitabo mwe naba posting aba commenting abalwana entalo mwe nabala musizaako mwe bali kola ekyo alright nga mfundikira okubuza ku banegana okubaza njana kubaza mwe naba na Uganda buli platform gye bubeerako abalwana entalo zanga sirijo ngokola comment against the abuser ngolwanira lumbi Fred Eke Chemical Ali batumidde ko nyombo bali nyombo bali ddala ngo postinga o commentinga o sharinga olwana entalo zanga yesiri nkulamusizaako we bali kola mulimu ogwo Kansulenti buli kimu kikutambulira bulungi temufaayo kubaba bana basajja bote bamanyira bavuma ate bamali okuvuma kati ikyumu kikole bulungi no mulimu bulungi mukole bulungi nnyo sinza boteba beza kubanga sibira je mulwana entalo nzolumba amaze okumuzenga labi yange obandi mukola birala nga ate mu mulwana entalo simo bali nnyo kunwanira ntalo je sibira mu bali nnyo bali ddala jabba salutinga nnyo ntimo bali nnyo bali ddala buli omu kyasinzira okubeera bwe mala ono ngenda kubaza bana Uganda mwe nabo angale mu ggwanga lya Amerika basobola okutindiga olugendo okuva mu bibuga byonna ebyenjawulo mugenda mu kibuga Washington gye mwagenda okwekalakaasa mu lukuŋŋaana olwali lukwata ku mawanga gonna agalimu obutabanguko n'okunyigiriza eddembe ly'obuntu mwena bana Uganda abasajja n'abakazi bataata basenga bakojja mwena bateekamu omusimbi ogututomoka ne musobola okulinnya baasi ne musobola okulinnya train bupola obunyonyi busoboka ogenda mu kibuga Washington okudemonstratinga okuba nti mwademonstrating okulaga ensi bizibu ki ebyolekedde ensi nga temweyawuddemu so bana Uganda mwena batukiikirira I salute you mubali nyomo balirira okuteekamu akasetu n'okweyagaliza okwagala nti ensi yammwe ebeerenga eri ku mutimbagano buli omu agitegere nti Uganda erimu obuzibu so mwena mubalire ddala nnyo okubanga mukola ekintu ekyo okuno kwe kubadde okubaza ndowooza njagenda ku kalowoozo kaaliro bwe nva kalowoozo kaaliro ndyoke ŋŋendeko kiggula lugye alright ntandise ntya akalowoozo kaaliro akalowoozo kaaliro kagenda kutambula bwe kati era ntumiddeko mwenda banyumirwa akalowoozo kaaliro n'ekiggula lugye akalowoozo kaaliro jala mukatole nga kakulu akalowoozo kaaliro ngenda kajja mu kkowe by'olufumo olugamba nti atakulekera nawe tumulekera ennyanja ekuttoomera mu kalowoozo kaaliro ngenda kajja akalowoozo kaaliro ngenda kajja mu kanyomero ak'olugero oba olufumo olugamba nti atakulekera nawe tumulekera ekitundula nti omuntu bw'aba tasobola kukulekera mu nsonga yonna kitegeeza nawe omukwatirako tomulekera wetugambira nti ennyanja ekuttoomera omuntu yenna bwagwa mu nnyanja nabbira ebiseera ebisinga olwana nnyo nadda nga tomanyi kuba ddubi oba kuwuga olwana nnyo okulanga bwetaasa obulamu bwo naye gye bukomekkereza ng'amazzi oganywedde agawera mu kunywa amazzi muno munnange ebiseera ebisinga abantu abangi bavaamu bamaze okufa so mu kanyomero ngaako nti ennyanja ekuttoomera oba takulekera nawe tomulekera ennyanja ekuttoomera mwe muvudde akalowoozo kaleero kagenda ludda wa akalowoozo kaleero kano nja katwalira buli muntu yenna ali ku mutimbagano guno ogw'obwenyi bw'ekitabo gye tuyita Facebook ne tugenda ku TikTok ne tugenda ku Twitter ne tugenda ku mutimbagano gwonna ne mu WhatsApp group gye mubeere gye mukolera entalo kafungula nkete omuntu yenna bw'akuleetera olutalo nga bwaleeta omuleetedde lutalo muddiza olutalo omuntu yenna bw'akuleetera olutalo nga gwe siga omuleetedde olutalo muddiza olutalo
mukitegedde bulungi kino kijja tuyamba okuba nti akamanyiro katuvaako bana basajja bamanyira ate nga n'okumanyira balinamu diguli kati waliwo abantu bano wammanga kuliko omukulu gwe bayita Frank Gashumba Kasaboni kuliko omukulu gwe bayita Nyereko Muhammad mu kumanyira teri abakwatira nsawo abakulu bano beebuzaabuza nga afukaana abantu bonna mazzi ne beebuzaabuza nti babule muddo oluvuganya naye nga ate bakulira Museveni emisana n'ekiro muno mwe mulina okuba nti bakumiwanga bakumi ba warlords okuba nga bakola emirimu tebava ku TV tebava ku radio stations balinga nga bakola ku contract kumbe babali mu kukola nkola nkwezenge ez'okuba nga balemesa gavumenti mu buyinza kino tukijja ludda wa kino kitu kijja nti atakulekera nawe tomulekera abasajja bano benjogeddeko Muhammad Nsereko Kagege omwami ono yayita MP nga tasiyalondebwa kokuli nono Frank Gashumba Kasaboni ono takwasiza abana ba people power neyano ng'abaana banje basinga obungi bali ku biwundu banyiga biwundu n'abana bali mu makomera olw'omwami ono so nno ngenda kusaba buwombeefu mwena bana Uganda mu kalowoozo ka leero nti engeri atakulekera nawe tomulekera abaami bano mu kuzunga tebamanyi measles baagala nnyo okubeera ku birthday party baagala nnyo okubeera ku birthday parties baagala nnyo okubeera ku wedding ceremonies baagala nnyo okubeera ku mukuziika baagala nnyo okwessa mu butala ng'akajonjo bwe kessa mu liiso wano kati abantu bano kiki tulina okubakolera bano abantu bakozi ba state naye ng'ate beebuzaabuza nga bafuka banaaba bajja beesiiza akazigo so ng'ate munda bajjudde empumbu enzirugavu bano olw'okuba nti basizza abaana baffe ate nga tebaagala nkyukakyuka kubanga tugamba nti omuntu nga mubbi atambula na mubbi munne ngenda kusaba kyali bange mwenna abaagala enkyukakyuka nga mukooyo okunyigirizibwa yo seriti bahabula tobasomero lwa kale seriti muzezedde nsanga bisibe nanyini toilet n'akabinja ke nga bwe nabaga nti brain za monke balina cow mentality tebasobola kweyogerera bano bafuukanga lubaale balina boogerera n'okukola obukyambu bwabwe ku bantu kati ne woofunira chance ku bantu bano benjogeddeko wammanga bambi mu nnyambe mubajjanjabe edde nnyo nga Buganda ekyalina amaanyi ng'omuntu yenna omugwago omutoletoole omuwumbatuutu wajjira ku mukolo nga babadde bamwetegekedde dda bambi bamuwa kyasaana era ku mikolo tebajjanga ne kati bano beetaaya ne bajja ku mikolo gy'okuziika kujja birthday party simanyi bikoze bitya ne bajja ne batandika okukinnambukira ku bantu so nga ate bali ku musala gwa gavumenti babegera gavumenti bakola buli kimu ekisoboka kati ngenda basaba kyali bange bonna gye muli woosangira Muhammad Nsereko Kapate wonna mujjanjabe kubanga talina kyakyatugamba ggwanga tulina ekizibu kimu bw'obanga otema omuti ne gusigalako ekkowe lyonna eriremesa omuti guno okugwa kitegeeza nti olina okulinnya otemewo ettabi eryo omuti guno gugwe kati gana amatabi ge gamu kugalemesezza yoseeri mu gavumenti mu Uganda otulemerako tulina kusooka kutema gana amatabi amato go gaveeko tukole ekirala wobasangira ku pate simanyi birthday biki bambi mbakoleko mubajjanje bulungi nnyo kubanga balina obulwadde obwobutategeera obusibe Museveni mu ggwanga so nga ate nabo babakozesa bukozesa nkibaddiramu woosangira Muhammad Nsereko Kagege woosangira Frank Gashumba ku mukolo wonna omujjanje bulungi nnyo tebagenda kutuddamu tumanyiira kubanga bannayuganda tulina ekizibu bawamba muganda odrone nemutwalira mutta nga bano bakirimu gwe n'osirika najja ku radio n'azimba gwe n'osirika najja ku TV n'avimba gwe n'osirika naye ng'ate ssente zaaliko zaali buzaamuwa omusolo kubazannyira kubasinikira amannyo kati banengenda bagamba atakulikira nawe tomulekera ennyanja ekuttoomera bano abasajja mbasanga mubajjanjabe bulungi nnyo obazze mu akeedi obazze ku lumbe obazze ku birthday party obazze mu paaka obazze wonna omusanga mutuyambe mujjanjaba abantu bano tujja kusobola okwejjako abantu bano the moment bo batuleetera ne tutabaleetera kitegeeza tuba twetuddeko edde nnyo nga tukyali ku masomero twasomanga twabanga n'entalo nga waliwo omuntu akwepikira nti nkukuba ffe kye twakolanga buli lwe twannyukanga ku ssomero nga batutadde twabanga n'amakoona gye twasinkananga eyo ne tusaza olulayini ne tugamba abooka layini eno yasooka okubamu n'entiisa kati olw'okuba nti nze nalina amaanyi mu buto bwange ate ng'ewulira kasita basaza layini sikulinda nkwambikirawo egye bayita sumagiza eyo sumagiza bw'ogikuba omuntu aba ali w'amaanyi asobola okudduka kati naye ffe bwe basaza layini nga twetuulako ate tunaakola ki kati baganda bange mwenna batalina mirimu abanyigiriziddwa mu Uganda abatwaliddwako ebyammwe ne mutandika okwetuulako bano abasajja bakimanyi nti buli bakola effujjo ne tusirika bagenda tutulako bagenda tufuuyira bagenda tunyampira naye kasi tabaga nti basazizza layini oli najja ku mukolo mumwambike tebagenda kudda bamanyira pressure ku pressure
batutta musirise batwala amataka musirise bakola buli kimu kibaka kubanga tusirise ne nze system gina kusomera olumala okusaza lani sikulinda kubirawo sumagiza todda kati bwe tuteyambisa system eyasumagiza ngo budde bukyali buno busajja ne bujja ne bubachagula ne bugenda ne bujja ne butuvuma ne bugenda ne bujja ne butabatu ofa ne batwala ne bugenda tetugenda kukola kitu ndakola so kati mbategeeza buli muntu yenali mu nsi olukwe ng'alidde obusente bw'ekisiru avuluga enkyukakyuka sumagiza yeetaagisa mubambike ng'obudde bukyali tetwetaaga kumanya mukitegedde bulungi nnyo so natakulekera naawe tumulekera ennyanja ekotomya ekakabadde akalowoozo kaalero kati ngenda kiggula luggi mumpulira bulungi nnyo kansubira nti mukitegedde bulungi ekintu ekyo awo nvuddewo ngenze kukiggula luggi kansubire nti buli muntu yenna eyakatuuka osindise vidiyo eno ku bantu abasukka mu 10 kyekikulu kya byonna kyenjagala nga tenagenda ku YouTube kansubire nti osindise vidiyo eno weyina okugenda abantu 10 buli muntu ali kuno aya kati ntandise n'ekigula luggi kyaliyo mbatumiddeko nnyo mwenna abanyumirwa ekanyumiro kana ak'ekigula luggi buli kanyumiro k'ensi yonna gye muli kansubire nti buli bulungi mukibirako gye mutuusaako engalo ekigula luggi kyaleero kigenda kuva mu kkowerere wammanga tugamba tutya oba ngamba ntya nti tuyina era olugero lumu lugamba nti atakulekera akabadde kalowoozo tugamba nti mbulira gw'oyita naye nkubuulire empisa ze nkiddamu tugamba nti mbulira gw'oyita naye nkubuulire empisa ze olugero luno lukutegeeza nti omuntu gy'oba otambulira gurupu z'obeeramu zonna zifaanagana empisa n'obulombolombo n'ebikolwa bye mukola kubanga mukwano gwo ebiseera ebisinga ebintu by'okola mukwano gwo naye abikola kati njala bategeeza mu kanyomero kana ak'ekigula luggi Yoseti bahabula otabasira mutano wa kanisa ereta muzazere nsanga bisibe nnyini toilet musajja mulimba musajja mubbi mutemu muyaye mafia ngokujjako family yokka n'ebisigadde byonna asobola okubikozesa kati mu kkowerere erimu tuyinamu abantu abatandise okwefuula enkwa ku nte naye ng'ebibonerezo ebikolwa bye bakola byonna bifaanagana ebya Museveni bitya njagala mujjukire nti abantu bano bwe tubawa eddembe ne beeyisa nga bwe beeyisa ne bajja ne bavuma Robert Kyagulanyi Ssentamu ne bamuvoola nawe ne bakuvuma ne bakola kye baagala bano abantu abasinga obungi bakozi ba ISO nakibategeeza kye bayita Internal Security Organization kye kitongole kikettera munda mu ggwanga mulimu aba ESO External Security Organization babegera bweru mwina kye tuyita CMI Chieftaincy of the Military Intelligence ekyo kitongole kye kikettera amagye bakiyita Chieftaincy Military Intelligence CMI mu byawulo ebintu bisatu byanjawulo bino byonna ebitongole biri mu gavumenti ya Museveni nenga mu constitution tebimanyiddwa ISO Internal Security Organization kitegeeza nti ISO yeekettera munda ESO External Security Organization ebambega abakettera Museveni ebweru wa mawanga gonna okwetola ensi yonna ne tubeera ne CMI Chieftains of the Military Intelligence bano bebabegera amagye mu ggwanga bebabegera ebitongole byonna kati mu bantu bano tubeeramu ne kyetuyita registered spies ba registered spies abasinga obungi kati mu diaspora gye bali nga temanyi nti oyo registered spy abeera n'ennamba nga ne gavumenti mu nsi muwoli mwakubegera gavumenti ekimanyi nti oyo bamusajja w'omukazi is officially a registered spy nga oyo mumbega yawandiikibwa nga ne gavumenti y'ensi muwoli ekimanyi nti mbega bano bali mu Amerika nenga basinga obungi bavandimwe oba banyarwanda nga ne gavumenti ya Amerika emanyi nti gundi oyo mbega wa Amerika ninga tesobola baga mu babega nti oyo mbega yo mbega Amerika ebekimanyi nti oyo abegera Museveni nga ne namba bagimanyi bulungi ali registered Bungereza mwebali nga bali registered bambega balina n'ennamba nga bali registered netu gwe tosobola kumanya nti mbega okujja ng'ogoze deep n'obuuza gavumenti ng'oyagala gyebuuzaako to some level nga naawe olina clearance basobola okubwira nti oyo amanya ge egundi is a registered spy kati tulina be tuyita ba sub spies nga bonoga nti tulina sub contractor nti ngenda kuzimba bibiina by'amasomero naye nina abagenda okunyambako okukola omulimu guno oguma nejinga ogumala katuna be tuyita ba sub spies nti registered spy ayinza obutasobola kutuuka ku kinyusi kya muntu gw'ayagala n'akozesa omuntu omulala mu influencing ogenda omubegera omuntu gw'ayagala abo basinga obungi kati mu diaspora
Museveni basinze okukozesa. That's why nti ogenda okulaka these days into demonstration worldwide zabana Uganda zigenda zikerera to the fact nti bakozesa abantu baffe bennyini betuna mu society okujja okutuketta kuffe munno. Tukyali mu kigula rugi video tenda banjala basomesa ebintu bino. Njira musome ebintu bino bitegeere. Kuba kuno banyaka basemo yuko bali aba isoko bali ulumu kwali njira basu tunagenda ku video nkyali ku kigula rugi. Mutegere ebintu bino bitegere bulungi nnyo. Era mukolerera mu kigula rugi njira tumira bambega basindikiddwa mu kibuga Istanbul mulinga abasajja 8. Mu coordinating bwa mutabani wo mugenzi Salim Sale ali mu Asian side ze Kadikoy. Muri mu Aksale mugenda mbuza buli office y'abana Uganda mbuza lumbu yalwa. Buli kimu records zonda zifunye danzirina. Era mbere very careful nnyo. Mbatumidde ku mwana mbega basinse mu Istanbul mulinga 8 neso fato akolokotinga ko bana. Mbatumidde nnyo coordinator wa mutabani wa Salim Sale ali mu side ze Kadikoy. Istanbul Asian side mbatumidde ko nenga movement zamazo tuziraba era ekinabagwa ku mujja kitegera njala bategeza bintu bino kuba basomesa mutegere mu area mu muli ebitundu bibiri bali bakola emirimu egyo so mu kitundu kyekimu kyekino nga bategeza mu kigula rugi kya leero nti abasajja bano okuli Frank Gashumba mbega wa iso era nga mukozi Muhammad Nsereko ono de wano kitawe nyereko senior Abdul naye yali mukozi ow'ekitongole kiketera mu ggwanga mu bitundu mu biseera bya Idi Amin ne gavumenti zonna zivuddeko n'omwana gwe mulimu gwe gwakola mwe mulaba yebuzabuzanga afukana abo omwo mwakolera ebintu bimuza ntukudo oluvuganya naye taba nkukudo oluvuganya omwami ono mukozi wa kitongole kya iso lwakuba nti yeefula mbu tawagira Museveni so nga ate mukozi wa Museveni awedde emirimu kati we musanga abantu bana babiri nga mbaganda mu kaloozo kaaliro mu batwale nti mudiringa bambega from today onwards gwe mama eyawassa Nsereko Muhammad nkoli Bungereza nkuwaga bwanga na bugisimu fundize ekikolwa kye wakola waddira ne wetikko omuzimu oba musambwa n'ogujje Uganda n'oguwa empapula gusayini yiko gufuuka omutuuze gwa Bungereza soka webuuze ebbanga ly'omala ng'ofunye empapula ezo ono yali luddawa nga MOP mu nabyabufuzi ate asobola zeefunira lwaki akwesibuka wakimenti bo balese ensi bagyonoonye kati bajje muwamo gye muli ngenda okusana obwomufu mukyala ly'Ebungereza yawasa Nsereko Muhammad empapula ezo before nga bannayuganda tebannakukolako fujjo na kugenda ku home office kuteekayo complaint yawe about your engagement with Nsereko Muhammad kubanga nawe kennyini osobola okufiwa empapula ezo ekyo nkikuwooningiddewo kubanga ngenda kitandikako olwaleero era nfundikidde akanyumireko ekigula rugi kyaleero kati ntandiseko bulungi nnyo era nga ntandikira mu kkowero erimu ntandise bwenti bannayuganda mwenna bali mu ggwanga erya Bungereza omulimu gwe nabatuma mwe bali guwandiika mwe bali kusindikira mu office ebintu ebyo n'abali mu America mwe bali kukola mulimu gwe gumu kumwa Muhammad Nsereko okulivokinga visa ze zaalina ne travel ban ku ggwanga lya America ne lya Bungereza n'ekirala njala kutegeeza bannayuganda mwenna abali mu ggwanga erya Bungereza kati atakulekera tomulekera kyemba gambye kiri buli muntu yenna amanyi address y'omukyala eyawasa Nsereko mumukoleko profile ye bulungi musindike details ze mu home office mubategeeze nti ono kyamwaliza ogende Kampala through state funded system okuwasa omukuba mbega ba Uganda nga MOP munabyabufuzi ajje amwe obutuze mu Bungereza nenga ate mabega e Kampala alese atadde etteeka erigana banna Uganda okwogera kye kisooka alese abantu amu abalese makomera nga batiddwa abazikiddwa ono mukyala muwandike ebbaluwa nga gyumuwandika mu office ajja kitegeera nti n'empapula zisobola okubeera revoked kubanga Bungereza ze zimu ku nsi ezaleeta democracy mu nsi newankubadde nti yagira kuziga muwandike ebbaluwa zino muzisindikira mu office mugitegeere nti omukyala oyo eyawansereka empapula muwandika mu mpapula ze nti akikola mu bukyamu kubanga omuntu gwayateeka mu mpapula ze amenya era atyobola eddembe ly'obuntu ng'ate yamuteeka mu mpapula ze maama nkusabira guno omwezi ogugwerako guno gutandika ku Monday next week singa nfuna abantu 10 wandika amabaluwa mu migration office oba mu home office nkulalira passport yo n'empapula zoyinza obutazifuna ziyinza okusazibwamu ekyo nkigambye mbakuwendulidde olwaluma mwebuzaabuza nnyo nga bafuka banaaba gwe kennyini okimanyi tuli muna Uganda alina empapula za Bungereza n'oddira ekizibu n'oddira Ibirisi n'ogiteeka mu mpapula zo oyo akawasa abakazi abasukka mu 6 nga bagenda kubanga alina ebizibu bye bano be baana bali mu America kansubire nti muno nkyabalinamu kubanga simu zino nkiziwa nnyo sisuubira nti nkyabalinamu sisuubira nti bali njala kukulaga kuoli okwotegera ekintu ky'odiringa nabo muno sisuubira nti nkyabalinamu njaba presentinga next time mayi mwetaaga nnyo facts naye
wano mu archive yange linda ku archive yange wano sisubira nti bali mu simu irindala. Okay, njaba presenting any other time. Don't worry about that. Yeah, don't worry about that. Njaba presenting at any time. Linda Co. Njaba presenting at any other time. Tofayo. So chinjagala bategeza. Please muchikole ekintu ekyo. Mukitegedde bulungi. Essaawa yatakulekera nawe tomulekera. Tugenda kwabika namwe. Kati video entuufu etandise. Video entuufu etandise oba ntandikirewa. Kansulenti wasanya Charles Kaloli Peter Bayiga otuuse. Manye essaawa zino izo kuva mu State House nakasero kuba wadi na appointment ku ssaawa 9 zenyini. Mu State House nakasero gogenze ne mukulu Kiwalabe Male. Ogenze ne wa David Wasajja obaddeyo ne musajja mukulu John Katende kakirika mweko nnako nanga mugenze kusamba mbali na appointment ira mugenzeyo. Ndoza mwaka va muvudde ku ssaawa ndozanga 12 yawo nga sinatuuka. So njala kuwa public ebintu ebimo bitegere bulungi nnyo ebigenda maaso. All right. Ndoza kantandike bwenti. Mbala musiza nnyo banyabale basebo kansulenti buli bulungi. Kantandike bwenti. Nakuzo mwezi 26 mwezi gw'omwenda mwaka 2022. Nzomanye byange mbyogera n'embirika wano sagala nnyo kana abantu kyakana abantu. Ntandise bwenti. Najja ne bagamba ebintu bingi nnyo n'ensirika n'endaaza naddala ku nsonga za Buganda ne bategeeza bulungi nnyo ekigenda maaso namuloza nti nsaaga ne mbaga mujja kuwulirako koje bujjawo katono ng'abantu batandise okukyusa ennimi. Ng'abantu batandise okukyusa ennimi ku nsonga za Kabaka. Kyengendo soko kola. Njala musala akantu kano mukatwalire mukatola jjajjaffe jjajjaffe Mutaka Kasujjulu Binga. Njala kugamba nti okutandika n'oluwalire lugenjegere bigambo bino nkujje kulada yange. Nkusanguddeko kulada. Kyonna ekikutukako nga gusiku lwa Buganda. Siriddamu kwogera ku linnya lyo wadde okkulabula wadde okkubira endulu ng'obuzibu buvuddewo. Kasujjulu Binga, Omutaka Kasujjulu Binga nkujje kulada yange. Ovuddeko bwenti. Owedde. Sikuzaako kigere. Naye before nga mmaze okujja kukulada. Kyonna ekinakutuka ku Katole yamanyi kubanga tugamba abasajja abakulu ffe tubadde mwe tulina okulabirako mu nsonga ezikwatagana n'ensi. Nze singa nkuwuliriza by'empiseemu for good 3 years, approaching for 4 years. Mwandibadde temulya mu nsi zammwe nkwera kwagala nsimbi ne babakutiisiza. Ofe. Mugende na mugongo okulabaga. Nnaku z'omwezi 3 mwezi ogw'omukaaga. Be mugenda okulabagira ko baasiba omutima ne bafiirira eddi. Nemwe basajja bakula batasobola kusiba ku mutima ne mufiirira ensi ya mwadde Bwakabaka bwammwe ne bakutiisa n'otya ne bakuwa ensimbi n'ozira n'otandika okukyusa olulimi. Muli basajja ki? Nenga buli lunaku z'omwezi 3 ogw'omukaaga mungi ne mulamazi genda mu be mulamaga bafiirira obuddiini just eddiini naye ensi ya mubalime okufiirira muli ankozibwa. Sigenda genda yennyo njala soka tekawo point eno. Mukulu ono bwe yavudde gy'avudde Nacho Solimi. A video buliomu yajirage Nacho Solimi, which is okay for him. I don't have any problem with him. But this is to remind you. Oyo mukuru interviewer, abaddamu interviewing. Mubadete mumanyi kati kambaze yuko katono kubanga waliwo bagendo mu exposing and sigena mu exposing yara bako just preamble. Mujjukire yani. Mujjukira nga tuli mu lutalo kafanda liwa kafungula nteke okafungula ankete nga tuvudde mu people part wagala kibina cha National Unity Platform. Tuyoke tuyingira tuzoganye mu 7. Omukuru ono y'omu interviewer yatandika okuteeka pressure n'okufuna information okuva mu ISO ne CMI nga exposing Robert Kyagulanyi Center mu n'ekibiina kya NOP. N'atandika n'ogenda okutandika okulambula amaka g'omukulu mukulu Kibalama nti NOP talina kyekoze Robert Kyagulanyi Center mu talina kyakoze wadde okuzimbira Kibalama ennyumba n'ennyumba gizikala njo negikuba plaster. N'ateeka force ku Kyagulanyi n'exposing nga buli kimu n'amusiiga enziro oyo interviewer saala kwogera linnya lye mutegedde. Kati ye muntu sawa zino gwe muwadde audience okuwuliriza ebintu byaleta nga byonna bi state staged. Njagala soka bala omusajja ogumulaba is an ISO agent. Mujjukira nga tuli mutawo okufuna National Unity Platform ye exposing Robert Kyagulanyi Center the extent nga afuna information okuva mu state eraga nti kibiina kya Kibalama endagaano gundi gyalina kibyalo endagaano Kyagulanyi gyalina simanyi Kibalama yalina omusasula sente tamuzimbidde ennyumba taterezza ennyumba biki you're the same man azaakola ebintu bino nga temanyi kati yavuddeyo
yefudde w'amaanyi akyusa abantu yakwatiso but that's not my information or that's not my case. My case is njala mwetegereza omwami n'ebintu byakola abagenda omwabya gye bali bajja nze sina budde bwe just njagadde bawako pulyambo ku kiki ekigenda okuddako ku nsonga ezo naye mbazizaayo omwami gwomuwa amatu ayogera ensonga ezo ye yali alemeseza Robert Kyagulanyi Ssentamu n'amu exposing anuza mutegedde kusagala kwogera linnya lye kubanga talina kyali gyendi kuba sina kye mwetaaza ye muntu y'omunduza mutegedde amanya ndamu gatayipinza mukitegedde bulungi yoyo omwami gwomuwa amatumbu simanyi ayina media no oyo omwami is a state agent akolera state to expose olumwa jana impapula nga zivudde mu state mawadi information yokwogera mwene muloza nti akola ki ababodi information kati ye mwami yomu ayengeejinze omutaka Kasujjulubinga ebigambo nga sagala kuluma miga ebigambo jjajjaffe Kasujjulubinga byayogera nga yakajja ku media bikomparing ne byayogedde eno nga amaze okuvaayo ojja kufuna answer nga ziri palero bwezi tisagala nnyo bamalira budde mukitegedde bulungi mujja kufuna answer nga ziri ziti mujja kutegeera nenga bagenda omwawe bagenda kujja nze njagadde balaga ko bulazi nti mugendere nnyo abantu bataddewo okubalaga kimulina okulaba nenga testi sibituufu awo nonvuddewo so no bagambe nti jjajjaffe Kasujjulubinga oyo mujje kulada yange for God and my country kulwa kabaka wange era nkubira omulango gutakungula asaba kuluma kusaba sajja kabaka okutu era okutegeeza nti yonna gy'oli kagobako tokyayina mutaka Kasujjulubinga takyaliwo no a big no era tofubutuka yonna gy'ofubutuse ng'ogaa nti ogenda kutaasa omutaka oyo takyaliwo baamukyusa timing ekyo nze nkyogenda manya nze lumbuye ebisigadde mukama bakulembere nga muwuliriza information eyo nze ntandise alright kati muwulirize wano bulungi nnyo ndyoke mpengere ku information yandeese Charles Peter Mayiga wasanya Kaloli Mr. Gamulengejja Ssaalongo Mr. Alaje constituent oli bulungi kulikayo jokomye olwali State House enakasero ku meeting yabadde ku saa 9 mpaka saa 12 constituent mazo tesa program za mwezi na ezokusanya obuganda n'okweddiza buli kimu nazi kuno zizemba gamba ati abasajja bano bajja bava mponga byanga tamana de 10 mu nsawo ne kati bagaggafuga bayina amasomero abayina za keedi abavuga emotoka ez'ebbenga otogenda kati bano bakumanga baluba wolod nga n'omukulu Kiwalabe Male si musajja mugagga muvundu na ina n'emmotoka ezimukulembera ezigule kubo nga ba SFC bamukulembera bali balimu nteekateeka ey'okusanya obwakabaka bwa Buganda nga wetwogerera essaawa zino okamba w'amawulire agagenda obbatiisa Ssaabasajja Kabaka ye nabagamba ali yaddiyaddeko ng'omuyo omweru ekyo saagala mutye era mwenna abambika nti yaseerera mukola nsobe Ssaabasajja Kabaka akola ki afuna obujjanjabi era ali bulungi mujjamu muyinza n'omufuna obudde ne mutegeera nti Jalineze bagambye nti ali yaddiyaddeko ng'omubi omweru mutegedde bulungi nnyo kati muwulire ekiddako Wasanya Kaloli Ssaalongo Gamulengejja Mr. Alaje omwezi guno gwonna gwe tugenda okuba emabega obadde oli bubi nnyo ng'oyagala kusaanyawo Oweekitiibwa Dan Muliika Katikkiro eyawummula wetwogerera Oweekitiibwa Dan Muliika mukosefu olw'ensonga nti yakasimatuka enfunda 2 ez'okumukwata ng'olufundo olwasooka omwami ono Oweekitiibwa Dan Muliika yawona abatamanya ngaba iso okumukwata era nadduka emisinde ku myaka gye weewuunye era n'anuuka n'okugulu wetwogere essaawa takyasobola kutambula yanuuka okugulu olw'emisinde nkuba mwaka faananyi musajja mukulu ng'afubutuka olwa impunity eri mu ggwanga Uganda omusajja omukulu yandibadde ng'ali ku faamu yalabirira abazzukulu olw'okulwanira Obuganda aba iso nga bamunoonya wansi ne waggulu omufubutula kati okugulu okumukwanuuse ng'adduka emisinde kubanga mwagala mmojjawo kintu ekikyamu kibi nnyo kuno kubayita okulya eggi okwesuyumula mwagadde by'obugagga naye tewali kya bugagga kitwalibwa mu ggulu kubanga ne mu ggulu gye tulaga teryamanyiyo singa twali tugenda mu ggulu singa bwe tufa tubuuka buusi n'omubiri gwaffe ne tugenda naye era bw'ofa omwoyo gwe gugenda omubiri ne gusigala ku ttaka kitegeeza teri muntu mutuufu amanyi eggulu we liri y'ensonga lwaki bwe tufa batuziika buziisi buli kimu tekiseka kati gwali akola effujjo okutta muntu munno ngolooza nti bagenda kusiga n'ebibugagga by'olinamu n'akasente k'olinamu ndowooza oba omala biseera ng'akunamira muzibe oba anyiigira mu nzikiza kubanga teri agenda kukulaba okitegeera bulungi nnyo kati ogwo gwe muliro gwasoose mu mwezi guno gwennyini Oweekitiibwa Dan Muliika n'asimatuka batamanya ngamba mutwala kati wulira nno obuzibu buva Wasanya Kaloli Charles Peter Mayiga wiiki 2 n'ennaku 3 zetwakakuba emabega wawandiikira Oweekitiibwa Dan Muliika ebbankaluwa ng'omusaba ajje
akukyalireko mu yafesiyo mu Bulange Mengo ngera oyina ensonga enkulu ennyo zoyagala omwebuuzaako naye akubuulire. Ebbaluwa eno yagwa mu mikono gya drone zange era Oweekitiibwa Dani Muliika ebbaluwa yamutuukako bulungi nnyo. Nga bwali omusajja omukulu era omusajja omukulu ategedde ensi eno nga bweri yeebuuza laavu oba omukwano ogujja ogumuwandiikira ebbaluwa mu kaseera nga yakasimattuka abatamanya ng'amba bamugubye emisinde n'okugulu ne kunuuka. Ngera bwali omukulu abantu tulowooza ati buli muntu mu nsaba tayagala muntu. Era bw'ati bw'amala okufuna ebbaluwa eno yeebuuza ebibuuzo bingi nnyo n'asirika n'omuteerako ennaku z'omwezi n'appointment. Kiki ekyali emabega w'ebbaluwa eno? Kansooke ennyonnyonnyola eggwanga litegeere. Wassanya Kaloli Charles Peter Mayiga Ssalonga Mulenge yawandiikira Oweekitiibwa Dani Muliika ebbankaluwa eno ng'amuyita mu Bulange Mengo amusinkane mu ofiisi ye. Naye ng'ebbankaluwa eno kaali katego akaali akanyeebwa akali kamasu akalinze okukwata Oweekitiibwa Dani Muliika nga sisitiimu yali bweti. Mayiga bw'amala okuwandiika ebbaluwa eno yali amaze okukola enteekateeka n'abasirikale be aba SFC already abali staged mu Bulange Mengo okulira yafesi ye ngono tutuka ku reception wali kama baluwa wondaga muntu azze mu Bulange nadda ku office ye obagaleka ngorede wana basajja ba SFC bali mukaga nga balinze Oweekitiibwa Dani Muliika wayingira we mulye bamala omulya Wassanya Kaloli Charles Peter Mayiga ave mu office ye nga jja yesansabaga nga ayingiddwamu ensanafu mu ngoye abagambe nedda ssebo temwina gye musobola kutwala Oweekitiibwa Dani Muliika bo bano bamuddemu nti eno si business yo era tebikwatako olwo musajja tumunyoleze ebbanga ddene nga sitete mwagala kati tumukutte kati gwedda mu office yo nga totwagaza buzibu era bwe kityo mission bwe yali etegekeddwa olw'okuba nti ku mbaga tekubulako omusiiwufu ate bw'oba onotta omuntu n'omuntu afuna ebisulo nti bagenda mutta. Butyo mu bbaluwa gye wawandiika n'olukulu lwakola tewamanya nti waliwo omuntu omu ajja okubulya Oweekitiibwa Dani Muliika before nga tannasimba kigere kye mu Bulange Mengo. Oweekitiibwa Dani Muliika ng'olugero luno bwe ndwogedde drone bwe yali ompadde era ne bye baalimuwa nti Oweekitiibwa Dani togeza n'ogenda mu Bulange Mengo olukwe luli ABCD era naye bwe yalutegeera Oweekitiibwa Dani Muliika teyajjayo. Wakanya mukubira ssimu ku lunaku lwennyini n'omugamba Oweekitiibwa nga nkulinze sikulaba. Oweekitiibwa yakutegeeza nti munnange sijja kusobola namenyese oba nanusa okugulu y'ensonga lwaki sijja kusobola kujja. Wanyiikaala nnyo ngera omunyiikaavu oba omutwakaavu bw'abeera ng'olukwero lugudde ki ng'olukwero lugudde nga bw'ali olutegese. Naye njala kutegeeza Mayiga abantu bose sirowooza nti basanyufu nnyo n'enkozi olimu. Musajja mukulu Dani Muliika okwagala okumutta oba omulanga ki mwayagala ku mukazi omu ekitasoboka omubanja nedda. Ensonga za Buganda musajja muganda tuludde eyatulako mu ntebe mwoli kiki ky'omuwalanira ne bw'onota history w'Abaganda era n'omumalawo tojja kumalawo Baganda nagamba Obuganda mwoyo w'ofutubadde nga Kamuja ali ku malaalo g'omugenzi mukulu n'abalala bajja kufutubbalawo ne tugamba ekigambo kimu mulekerawo okutta abantu emitima gye muyina mugikendeezeeko tekimanyi lwaki musajja mmwe muyina emitima egyo egyeffutwa mukulu weetereeze kubanga n'alime wagonda atera nannyuka okwagala okutta Oweekitiibwa Dani Muliika tekina kigenda kuzadde okukyusa ku lunaku lwo Olive Mengo ate nga lunaatera naye nkugamba enkwe zonna z'okola okusanya Obuganda nga nenna bwe gisimufungize oyinza okusookayo Buganda ng'Obuganda tebunnavaawo gwe n'osookayo mu ttaka kubanga ojja buleka kubanga ffe tulina ekkubo lirimu nti essaawa yokka y'enjawulo. Nangirira mu butongole nti ekintu kyonna bwe kituuka ku Oweekitiibwa Dani Muliika temubuuzanga ani abadde mu lukolo lwamusse kubanga ndibabuulidde byange mbyogera kati ng'omusasakule Siyani Charles Peter Mayiga Wassanya Ssalonga Mulenge ejja Kaloli ne bampe banno abali Mengo be bali mu lukwe olw'okusanyawo Oweekitiibwa Dani Muliika nga bwe bakyusa abala obwongo nga bakozesa ensimbi yeze yagaana okulya kubanga musajja mukulu atuludde mu myaka era ndowooza y'ensonga lwaki olwali ne meeting mu ofisi ya Mukama wo Yosete Babiro tabasema tano waka ensere mzeze nsanga bisibe enakasero ku saa 9 era ndoze wedde sawa ndawuza 12 era ne mudda gye muyina okukolera emirimu gyammwe awo novuddewo mbadde mugabulange kati mnyinza ku information eyandese. Allah. All right. Mwenna abantu abali Bungereza njalo kubebaza omulimu gw'omukozi okusingira ddala okwanula n'okutegeeza ensi ku bubbi bw'amafuta n'ensimbi za Uganda. Nga otwogerera essaawa zino ku 8th floor 10 Upper Bank Street Canary, Wall of London, England, E14B
F Ramazo exposing abantu bano mwachire bulungi nyabadde ku mitimbagano ejinjawulo ng'abantu bano abasajja nabagaba abasajja balina cow mentality ate basiru new brains ammo kati video etandise previously nabagamba nti kyangunya abasajja bano funa degree ne PhD naye balakinga common sense kubanga common sense is common but not to everyone nchidda mu common sense is common but not to everyone most especially this group of Rwanda they are lacking common sense. They can be having degrees or PhD but they are lacking common sense. Reason being, previously we exposed their mission, and even the European Union went on to cancel their to tell Total to cancel the contract of oil pipeline from Bunyoro to Tanzania. And after exposing them, because these people they lack common sense, they went on that same day to change the company names across the world. But tomorrow exposing. Bachagwanyisira bakube misumali baduka nengala bizaabwe nibagenda ku mikutu gyabwe nibatandika okukyusa bagenda ku ekipiri bakyusa company names kubanga watu abategedde kati kasoke mbabuzemu ani asiriwazani bakugambye oli mubbi bakusanze oli mubbi oli handed obbi ensawo obbi ebinyebo mu supermarket ebinyebo bakusanze nabyo ate okyuke babega ogaze temunda bana binyebo ninga ate binyebo kati how dare you tumaze ku exposing ato okutte company names ogenze ku website otandise okukyusa details ani abaloga omuntu alina common sense bwotegera there is error nga kirigenze viral we kiri just stay where you are accept the defeat muvaye mwetondere eggwanga nti this was the mistake getwakola kubanga gana mafuta mwaga babo mukitegedde bulungi kati kambala gendi tubatambulira kati mujja kutegeera ku address ya mweyo wenyini eno address eba mafuta gaffe yeyo address ye office bwetu bwefana ye address ebya mafuta gaffe gamalawo yabali mwala wono musajja mwani mwala wawo yo musajja Munyarwanda akolagana Museveni address eba ku floor nga bwetu bwefana bwegi temuli just intebe na bu computer bwetu bwefana bano mubalaba ate omuntu alimu office walinga akola mu office ane muvandume nebo mubuuza details about the company and what akalula maaso ngente sale ebyayi byeyo office yebwe tebefana esawa zino kati mazo kusindika drone zange zigende mu company register ebungereza bagenda bagula ko musango nti no company ebadde ekola fraud mu oil pipeline ya Uganda mukitegedde bulungi iyo office eri address eri already twategedde wodda buli kimuntu kirinda details tuzirina kati ngenda tegeeza bana Uganda ngenda tegeeza bana Uganda bali Bungereza bagende bateka akazito ku bantu bano bali okubategeere nti eyabalula esiridde iyo office bwetu bwefanana mu gwanga eri Bungereza ku address jemba gambye eno address ya 18th floor 10 Upper Bank Street Canary Walford London England E145BF bwetu bwefanana kadozi abetuita cow mentality bamazo ku exposinga ogenze ku website or choose a company name. Why do you panic? Why are you running? If you're not a thief, why are you running? When police is chasing thieves, you don't need to run if you're not a thief. But if police is chasing thieves and you run out, that means you too are a thief. So stay where you are. Don't panic. Why are you running if you're not a thief? Stay where you are. Let us do what we're supposed to do. Musigala mulakinga common sense. Temuyina bungo brains za monke mulinde okatugenda be exposinga awo no nvuddewo kati ngenze ku information endali yande sema information na ningi nnyo kati abomba maze njagadde be exposinga katugenze ku UPDF mwenna baganda bange mwenna abasavinga mu gwanga mu jere ya UPDF wali mu SFC wali rudawa ero information jara mugifune kuba mayibulu muli ku video mugiraba bana basale mu slot njara tegeeze gwanga lyonna nadala basavinga mu gwanga mu jere ya UPDF bwebuzibiro olwaliro bencha mugenda kuba mufunye notification ebategeeza nti mwenna babajje ng'otangana kuzo mwezi mulana omwezi ogujja bagenda bajjako kye tuyita professional allowance era nga n'omusala gwammwe gugenda kuddayo wansi bagenda nagutolako reason being tebalina sere zisobola kusasula maje as they promised you previously nti bagenda kulinyisa omusala buli mwata aligire ku milioni 3 abalala bagende milioni 16 it's not going to happen. Kati eno bagamba message agenda okujja and this message going to all serving UPDF officers in Uganda. Please, by either today evening or tomorrow, you are going to receive a notification
which informs you that starting on the 8th of next month, your professional allowance is going to be removed from your salary structure. And remember, I've been informed that you've been earning at least good money from this professional allowance. So I'm here to inform all the serving UPDF officers at any level that starting on the 8th of next month, the state is going to remove the professional allowance starting on 8th because they don't have money to pay you. So whoever listen to this message, please forward it to your brother or sister who is serving in UPDF. Starting on 8th, the professional allowance is going to be removed from your salary. Even there is a proposal of reducing your salary because they don't have money to pay you. Mchidda mulungi nnyo mwenda abajasi ba UPDF oboli mu SFC oboli doddawa yo seriti bahabula tabasala mutano wakazi nsere tamzetse ndesanga bisibe nanyini toilet asazewo n'abayayi be mu UPDF okujjawo kye tuyita professional allowance n'okutandika ngenda kuzo mwezi munana mwezi okujja kubanga tebalina sente zigenda balabirira kyokanga ate yo seri akimanyi nti ennaku zino ebyokulya n'ebyokunywa amasomero buli kimu kiri waggulu nnyo ensimbi tezisoboka kubanga zikolebwa ebintu bino so no yasazewo ne babbi banne okuba nti bagenda bajjako kye tuyita professional allowance so nga ate mukimanyi nti buli muntu yenna olina okubanga ofuna sente zino olw'ensonga nti mulina loans ez'okusasula zina interest eri waggulu ate nga ne expenses zammwe ebintu biri waggulu ng'ate emisala gyammwe bagenda gikendeza nga ne professional allowance taliiwo muze mukitegedde bulungi amanyi oluzungu kutegeezeza amanyi oluganda bakutegeezeza sagala mubuzinga bafuzi nga bafuka banaaba nabagamba ekigambo kimu you better join the struggle. One, Museveni is not Ugandan, his entire family, they are not Ugandans. These are parasites. So how dare you serve a parasite? He said he's having his relative in Tanzania. How many times have you heard Tanzanians crying about their economy and their well-being in their country? Because they are well off. But you are serving the country, but you are earning little. Even the professional allowance is going to be removed. So who is fooling who? Better join the struggle. Remember that our president, the elected president Robert Chagulanyi Sentamu informed that every serving UPDF officer and the policemen and women, they are going to start earning 1 million. So if you forgot if you got very easy, then that means you don't know what you are serving. You are protecting these thieves for almost 7 years without acting. It's high time to join the struggle. Zino sente zigenda bamala. Ebintu bakaje mudenga bajasi be Tanzania bakaya. Ndo abantu be Tanzania bakaya. Kubanga Museveni alewa retire sente zigenda Tanzania, zigenda Kenya, zigenda Rwanda. Mu Uganda tetafula basa sura kati zino professionals bamujjewo buli mwali mugenda kama maziga gennyini. Kubanga mwino sasula loans, mwino gule bintu mugula temukyalina maduka mbugula mubigula nga abantu. Bakitegedde bulungi. Kati musavinga one dictator, a black colonialist, atenga parasite and is a foreigner. Taina kyagenda bagaliza. Mugenda savinga amaje myaka 3-7 baana. Nga toyina toyi bogisima, toyina nyumba yo, abana bo tebasomye, ne mundu nga tekuyambye, n'amaje nga tegatugaka kuyambye. You better join the struggle. And I call all serving police officers, most especially the Ignace Ugandans, and all UPDF serving officers across the country, please join the struggle. Even if you don't have what to use, please use your skills because you're well trained. Even if you don't have any weapon, you can use your skills to retaliate against your enemy. Museveni is our enemy and his entire family. Hope you get the message. I salute you. I will vote the ngenze kuchilala. All right. Baganda bange mwenna ababulenzi n'aboobola ku internet, ku social media wonna wano ku bwenyi bw'ekitabo, ku WhatsApp groups, ku Twitter, ku TikTok, wonna we muli nziguddewo olutalo officially. Mutandika olutalo mukube Franka Gashumba Kasabuni. Mutandika olutalo mukube Nsereko Muhammad buli omusanga wonna. Mulipotinga accounts ze zonna weziri kubanga bana basajja nabagambye nti embwa etambula n'ambwa tolisanga nte tosanga mbuzi ng'etambula n'embwa embwa etambula n'ambwa kubanga bagwa mu kitiba kye kimu. Museveni mubbi mufere muyayi n'abaana abasajja bennyini bayayi wosanga nsere ku social media musabule nangiridde olutalo sematalo buli muntu yenna ayina essimu
mumusabule ku media wonna buli kifaananyi kyonna mukiteekejo nangiridde olutalo leero anti yaleeta social message simanyi computer misuse bill mumusabule ffenna tugwire mukomera obukadde 40 tugwire mu makomera bagane basobola otusibira n'oyo musajja gundi n'oyo musajja ani Frank Gashumba kuba gino gye emize gyabwe bano bawagira Museveni kuba balina emize gye egimu zino video ne zitaddeyo katusooke noono kuba saagala balo esanyu tulina obudde butono bonna bayayewulira. Outspoken lawmaker for Kampala Central, Mohammed Nsereko, is understood to have been detained in Crane Bank for several hours last week. He is suspected to have participated in money laundering, although so far he has made no official response. Today, the police have written to the Speaker of Parliament summoning the MP, Nsereko, in relation to a bank fraud case against him. Nsereko and a few others have been linked to money laundering, in which police detectives questioned several senior managers of Crane Bank in Kampala. Ibn Senkombi, police spokesperson for Kampala Metropolitan, argues that the investigations are ongoing and revealed that the initial information shows that the fraud was committed in Kenya and Germany. This fraud were committed outside Uganda, and therefore we have extended our investigations. We had to deliver a letter already written to the Speaker of Parliament summoning Honorable Nsereko Mohammed to appear for interrogation on Thursday. One of the employees in Mutegedde bulungi oyo Nsereko Mohammed mu Uganda bukyangeeberawo tebamuvunanko musango wadde ogw'okubba akasimu okuba omuntu oluyi okufera okutta n'okuwamba tebamuvunananga koteri musango neno video yafuluma ku NTV order from obaga temuddamu ku investinga musango gonna mukomaawe gwakomana kati tewali gwe bamuvunaana ono afeza abantu abbi abantu asibya abantu teri amukwatako is a state agent kati mutandiko musabula n'entwingiri emwengerere nkiddamu musabula omufero yensonga lwaki Museveni mubbi akozesa bafere bana bafere bati ekintu kimuti government bwevaako bagenda bakwata basibe n'ebisonzo bisule mu kabuyonjo that's why batambula baneegina bakimanyi nti balina okulwana mufere munnaabwe top mufere Godfather waba fere mafia yo serious galeko basigale nga tabaina misango gyovunaanibwa oyo omu ali ku TV ali ku parliament ayogere yavumira Robert Kyagulanyi Ssenta mukati mwenna balina obusungu nga president wa fama muvuma nga musirika mbatumide mugende ku social media mukuba musajjo ne ka group ke kona ka Muhammad Nsereko mbabulida abajja musako mukolo mubajjanja bulungi nnyo oyo mufere omu niye yita munabya mufu tavunana kwa musango wadogo okufunisa omukazi olubuto ogwo okufera omuntu ye songa ate mufere muzibu okumanya mufere talina na permanent address mu Kampala n'ennyumba gyasula mu CGA ennyumba bamuwampe njala kuga Nsereko kyabuga kikyona mu Kampala kuba gonna kwogerako the information bajirina even ne motoka kadi ye motoka gyovuga eyo tolina kadi yayo kane uzo omukyali yakwasa ali mu Bungereza wasa kikino sigena kwogerera bingi nze maze okutera ensekuli wone bakusanga bakujjanjabe ompaka mpyo ompaka enkadde yensonga lwaki abafere bonna government ya Museveni ewagirwa abafere ababbi abayika Windows kubanga omubbi tasobola kuva mu bbe munne oyo mufere omu mutegedde Nsereko kati ngenze kuono no tasobola kukiza government ya Museveni eve kuba ne mufere Gashumba wa simu ka Uganda ne muganda we Innocent Kasumba bakwatiddwa bano kigambibwa nti baliko musigansimbi gwe bali bafera nga beeyisa abakozi mu ministry y'ebyokwerinda ne bamutegeeza nga bwe baagala baguze emmotoka ezisomba abasirikale n'ebyokulwanyisa ebibalirirwamu obumbi bwa $200. Binamyuka omwogezi w'eggye lya UPDF Dewa Kiki abitegeezezza bannamawulire n'agamba nti musigansimbi ono ye yabatemezaako nabo kwe kuteekawo abasirikale era ku Sande basooka kukwata Kasumba Gashumba Nadduka. Had invited the investors to Golden Tulip Hotel in Nakasero for a meeting over a purported deal to supply UPDF with hundreds of military trucks. Also, a number of people had reported Frank Gashumba trying to blackmail them, purporting to be carrying out investigations about their property on behalf of the IGG. Akiki agamba nti Gashumba bamukutaze kulondola ku musango gwa muganda we ku kitebe ky'abambega b'amagye naye ne bamukwata. The police case file was opened up on the group and it is referenced as CPS. Sagala bumalira budde kuba mbamanyi bulungi nnyo. Kati such category of people tebasobola kuleka Museveni ave mu buyinza. They have to fight. Okulaba nti mubbi munnawe asigalawo n'ababbi bafere.
kati mbawadde bantu balina nnyo maanyi tebaba bakuuma mubajjanjabe mubasanze ku social media ne physical mubajjanjabe tukoya abantu abatumanyira mukitegedde bulungi nnyo buli mufere yenna yeefuula nti ategeera wa magezi kumbi bafere kati mbajjanje buli kimu ekisoboka mubakube buli wamu busoboka ekyo nkimaze kati ndowooza saagala balwisa nnyo okujjako njala bategeeza omufere ono Frank Gashumba Kasaboni namugamba talina mpisa talina the authority okwogera mu public kubanga si wa buvunaanyizibwa nzize mbagayo ebigambo bino nga mulowooza nsaaga nabagamba mujja tuuka okubanga temukyasobola kwogera mannya gammwe boli musogo boli muganda nga tejja kusoboka mwalabye muganda waffe Jakana Nadduli nga atwaliddwa mu kooti okuwewa beyiro omulamuzi yamugambye atya omulamuzi yamugambye nti tukuwadde beyiro ne provided toddamu kwogera ku ggwanga lye bayita Banyarwanda njala kubuuza since when the constitution of Uganda started categorizing and protecting the Banyarwanda, the group of Banyarwanda in Uganda, since when the court judge started giving order to protect just a group of people in Uganda, gwenowo omwana bero ngomugati basin totekeddwa kwogera ku Banyarwanda asifu mu constitution mu group y'abantu gye ba protectinga kubana kano kavule gati we are protecting our interest ba protecting ebigendera bye mu Uganda yeke nyina ave mawuli nakyogera nti nzize wano kulabira nga mpitesinga obanga mbera ngo obujulizi court ngemwe ekyokuddamu n'ekyokulabira ko ntaddamu kwogera ku Banyarwanda. Frank Gashumba nanyini Kasaboni Association ngira kubuuza omuvubuka gwolemerako musajja omuganda Jakana Nadduli yafiirwa baganda be bana mu lutalo lwaleeta mukama oyo sete bahawira tabusanyi mtono wa Karejezi gwolemerako ayogera ku Banyarwanda wafiirwa abantu bameka mu lutalo olwo kebere enkoko ebika towagifiirwangako kabere mwana otomufiirwangako kabere mukazi otomufiirwangako kebere nti towange wadde ekikulu mu lutalo lwaleeta mu 7 naye Jakana Nadduli yafiirwa baganda be bana nga baana bakiteya bazaala ne bafa ngaleeta mu 7 wali ofiiriddwako kaki ne olwokuba nti mumulowooza musinga okutegera mumanyira abantu njala kutegeeza eyakwawula esiridde mugenda tuuka okuba nga temukyaireyo mugenda wadde okunywa amazzi gweweefudde kakubiru ng'ejjindu ly'enkoko erikwate emabega nireka okukwata maaso essaawa yonna egenda kubanga entamu egenda basiiririra okitegedde tofiirwako wadde embuzi nti evuddemu olubuto ofiiriddwa omwana oba ofiiriddwa enkoko oba akulidde wadde omuno gwa bogoya togufunangako but ovuma osibisa you are witnessing era ne wa orders omulamuzi to tell him not to talk about the group of Banyarwanda who are oppressing Ugandans as who mwatuuse ddi okumanyira abantu okuba nti mulina interest zammwe mu kagrupu ak'Abanyarwanda tulina Abanyarwanda bangi abaagala Uganda nga batudde bayigala ensi yaabwe nga tebagala ku kintu kyabwe kuba tumanyi Banyarwanda nemwe kagrupu kammwe akamanyiira mutandika ogambo tayogera ku Banyarwanda as who passport yonna ye Rwanda oba endaga muntu gyonna ya Rwanda nagwe kakyali gwe kasajja gwe ne bwe tulitasanga mu ggulu tujja kuyombera enfufu ejja kufubutukaku enfufu ejja kunyooka nga akugoba emisinde ku kasajja gwe okwegulumiza mu kyotali ate kisinga okuluma munnanga olowooza nti otegeera naye nga atutegeera oyo tegeera oyo saamu gwetukoga nti tateekeddwa kwogera ayogere ku ki bani abatta abantu bani abawamba abantu amagye gali mwani poliisi eri mwani amasomero gali mwani bani abagala bakyalina bizinesi zebakola bizinesi zonna muzimu Banyarwanda berere bamanenda bonna mu Kampala mu Buganda bonna Banyarwanda bani bagoba abantu ku bataka Banyarwanda buli kimu kifude nga kya Banyarwanda kati ogamba omwana omuganda eyafiira baganda be bana mu lutalo ntayogera era takkirizibwa kwogera ku kigambo kyonna kiki gwe kubanga muli babbi temwagala gavumenti eveeko ne mbadde mwebuzaabuza katwagala tubateeke mu public bategeere buli kyogera kyonna mukyogera on behalf of protecting Museveni not Ugandans never ever Frank Gashumba including Seriko Muhammad to talk about national issues talk about Museveni's plans never ever talk about oppressed people because you are not among the oppressed peoples you are protecting Museveni's regime one because you are all both of you are conmen you are mafias working under the regime you are serving spies network like ISO, same way and ESO, pretending that you work on behalf of people. No, never ever in public anywhere come out to talk about oppressed people because you are oppressor indirectly. To down informing the public, don't let these mafias to pretend that they are amongst with the oppressed people. No,
These are mafias working under NRM Museveni's government because Museveni doesn't work with people with knowledge. Museveni ever work with mafia, thieves, murderers, robbers, and assassins. So these two people, they fall in that category. They are murderers, mafias, conmen, assassins, who dress to kill, but with the mission of conning people who are rich in money. So don't even try to come in public talking about public issues. Talk about your boss Museveni, because for us we can speak at our own. We can address our issues. Never ever at one time. And I pity all those TV and radio stations which invite Nsereko and Muhammad Nsereko and Gashumba to talk about politics or political issues in Uganda. People are suffering. These people are protected by the government agencies. People are suffering. These are people who are paid by the taxpayers' money. But you are pretending to be your politicians. You are not politicians. You are mafias. Never ever talking about the oppressed people because you are working under the government. Hope this message is clear, loud and clear to each and every person worldwide, including the Ugandans. Way back at home. Temuddamu kuwuliriza biwoziwozi bya Frank Gashumba nono musajja Nsereko Muhammad Kagege. Bonna bakozi ba bitongole ebikettera munda kubanga state gye bakolera ababbi batemu bawambi abatayagaliza nsi yaabwe. Yensonga lwaki tebaagala kwogera ku nsonga ziruma bana Uganda era wajja ku TV kwega nsonga ziruma bana Uganda abayebuzabuza nga Afukana bati gonna mazzi kumba ogumusulo agamazzi. Tebabalya ssente wembasanga wonna mubajjanje kuba balina ekirwadde. Ono mukuru Nsereko Muhammad ayina ekirwadde kimu, ayina ekirwadde bakiyita Kamasikra syndrome. Muhammad Nsereko is suffering from Kamasikra syndrome. If you have your smartphone, please visit Google and search for Kamasikra. You get to know the meaning of Kamasikra because he's suffering from that syndrome. He had been in parliament almost it's operating for 15 years, but he had done nothing to the people of Kampala Central. And himself. So, himself, he doesn't support himself. Kubanga suffering from Kamasikra syndrome. So, whoever having his smartphone in his hand, please go on Google, visit Google and search for Kamasikra. You understand what I say. So, oyo MOP, Kamasikra syndrome mutawanya. Ori, aine kizibu chimu. He overmasturbate. So, kati obwongo bwonna bugende daawo. Bugenda mukasabuni, talina kyasobola kulowooza. Seko muyabaga nti omuntu gyako mukubira kasabuni ebirowoozo bigenda. Kati bebe batu betudiringa nabo. Bali stated protected, balina ebintu bingi bakola kati bo mamazo badne fanja abantu bano. Oli Muhammad Nsereko asaffaringa from Kamasikra syndrome. Genda ku Google tekeme kintu kye bayita Kamasikra. Kye kimuli mu bwongo. Oli omulala Gashumba ye wa sabuni wa geisha. Kati ya suffering from what? From geisha syndrome taluwooza kuba yabeera kebyo kubanga alina kyeyewala. Awo nvuddewo njagala genda ku nsonga endala subasala balwisa awo nyaawo. Alright, tugende ku nsonga endala. Alright, ensonga endala. Mwenna njala tegeeza public abantu mwenna abaliraanye omukulu gwe bayita SK Mbuga Kabangala nalina amatuga mulinganga ebisaniya by'ennamaave. Njala tegeeza abantu abawangala mu kitundu okulira na SK Mbuga we yazimba eddwaliro omukulu ono alina ettaka lyagula n'alisiringa n'alitikako kisaakaate. Ntegeezeddwako nti omukulu ono alina ekibinja ky'abasajja n'abakazi ba trainingira mu kisaakaato ekyo ng'era akumibwa poliisi n'amagye abantu bano okubanga ba trainingibwa. Emmere baleetebwa ku makya n'olweggulo ba traininga era tebaagala omuntu yenna asembera kisaakaate ekyo kubanga bano ba trainingirawo abantu abatereeza okuba nti bantu bagenda okukozesa mu drones eziwamba n'okutta bannayuganda. So omuntu yenna ng'oliraanye amaka g'omwami oyo oba eddwaliro lye ekisaakaate ettaka lyagula okwongerako mwe yakizimba n'akyetoloza omwami ono SK Mbuga mu trainingiramu abasajja n'abakazi naye nga tosobola bategeera bebaani. Poliisi yekuumawo emmere bagireeta ku makya n'olweggulo ne baba traininga kyonna ekinatuuka mu bitundu mu kyegere nti nno omukulu ono SK Mbuga y'omu ku ba state agents aba traininga abantu abakwata abantu obubaddiya n'okubasaanyawo mu ngeri yonna esoboka kubanga naye y'omu ku bantu abatalina bwongo mu nsi muno. Nyenze bulungi ku nsonga endala. Neno message njagala egende mwendere bannayuganda. Listen very carefully. Mwenda bannayuganda gy'abategeeza nti ekirwadde Ministry of Health kyeyagambye nti gyekiri eky'Ebola bambi yose Ebola.
amawulire gantuseeko kuva mu nsonda ezesigika ku drone zenasindise mu ground okukebera njala kibategeeza nti ekitundu kye bayita Mubende kye kitundu ekimu ku kitundu ekya Buganda ekirimu zaabu omuyitirivu mu ttaka naye ng'ettaka lino lyetoolodde bannayuganda bannakabala abalina ebyapa n'amataka amanene nga bali tebamanyi kiki kitudde ku ttaka lino mujjukira nti ebiseera gye buyiseeko emabega nti ekitundu ky'Emubende bannayuganda baali bagenzeyo bangi mu bitundu ebimu nga basimayo golodi naye ekyavamu ne babagobayo ne babaswala nga ndaba gisimufungize muto wa Museveni gwe bayita Sodo Kaguta ne Toyota ne balagirwa Museveni bagende bagoba abantu ku bitundu ebyokusima golodi era abantu babagobayo bulungi nnyo ebitundu bino babyeddiza Rwanda Tilibusa ne basindikayo search team egende ekebere bagenzo kizuula ng'ebitundu wano wammanga mulimu golodi omuyitirivu muno mwe muli ebitundu Nabingoola mwe muli ebitundu Kasambya Wepo ne Kibali mu bitundu bye Mubende ebitundu bino bogendo byetegereza bibitundu bataddemu ekirwadde ki Ebola ne Ebola ngo bagamba yazzaati ataliyo Yoseriti bahabulwa ne group ya mafia babamye sente ku mutindiro gw'ensi yonna ne MIMF ne World Bank na mwanga magasingo begaganye bose ne balina okunonyera bagenda okujja Yoseriti kwa kutandika okujja abantu kumataka kubasima golodi ono bamutwale wotongera bakikoze batya Museveni yamala okutegera bulungi nnyo ebitundu bino biri mu golodi ng'atalina omweddiza n'amataka Kibalina okukola kwe kuyita mu malwaliro obukliniki obuli okumpi wepona okuyita mu binywero okuba nti basobola okuwa abantu obutwa obalabisa nti balina ekirwadde ekibakuba emitima ne babika ne bavaamu musaayi mu nnyindo ne mu matu wetwogera obutwa obw'ekika ekyawaggulu bwe buli mu kutta bannayuganda mu bitundu ebyo kusinziira ku dooni zange ennamba y'abantu abakafa abamanyikiddwa bannansi mu kitundu ekyo bali abantu 3 naye ng'ekibasse butwa obukutulyawo omutima n'oyabika omutima nova omusayi mu nnyindo ne matu so si ekirwadde ky'Ebola abantu 3 abakonfamingiddwa nti bafudde bannansi okusinziira ku drone naye eyo Yoseri n'ekitongole ekyo by'obulamu mu ggwanga kyagambye nti abantu bakafa 26 mu bitundu bafudde Ebola sebo ne nnyabo mukulu Yoseri tibahabula otabasira mutano wakalizira tanzozede ensanga bisibe gando kafu gendo yiyakala ettaka mubba wagala ditula mu litwale tetulina Ebola kubanga the moment ofuna samples nga ze Ebola ozisindikira World Health Organization nekola samples zayo yo neteka ku mukutu gwe officially nti Uganda ina Ebola era ne bakiteka ku obisalizo na munsi yonna have you ever informed World Health Organization with those samples? No, a big no, because you know that you are lying to the public with your personal interest of taking over that land because you know the land is rich in minerals. So, stop fooling and lying to Ugandans. The purpose of you announcing to the country that those areas I've mentioned below, there is an outbreak of Ebola. No, it's a big no, it's a big lie. The truth is, people are dying because of the well-planted poison. So it's not Ebola. Museveni kula. Tuina kyogenda kutwala jjajja waffe, tuina kyogenda kutwala mukulu. Manyi kuno kuoli. Neso kutule mu katebo kosolo. Tuina kyogenda kutwala. Kati okutta abantu nga mbatego obutwa, mbayite Ebola mbako. Kimwandikoze mwandigombe ekintu kimu, ettaka lino lya muliveeko tulyagala for public interest. There are laws. Mukoti osobola okuyisa public interest ndo bagobako ne bagamba ojja kudda tumaze okukola survey. Than killing innocent people in the name of what? Of Ebola? No. There is no Ebola in Mubende. So there is a planned move because Museveni knew that Mubende is rich of minerals. So he decided to poison people to die of poison so that he can pretend there is a there is outbreak of Ebola. In Uganda, we don't have Ebola. Their mission was to intimidate people and chasing away people from land. One question is, Museveni, so far you see that 26 people have lost their life because of Ebola outbreak. But previously, during the outbreak of COVID-19, so many people were buried without informing their families. Right now, Ebola is more dangerous than COVID-19. Why is it that every person who has died, the body has been given to their family and they have buried their body? You mean their family members, whom you handed over the body to them, they are not suffering the same disease or the same outbreak? I'm just asking. Mbuza. Gwogamba nti abantu 26 bakafa. Nenze drones ezinga abantu 3 bakafa nenga mbawadde butwa.
mbafuna okuwabika omutima kituyita cardiac arrest ninga wabise yala kubuza but twali tulina outbreak ya COVID-19 ng'abantu mbajjako emirambo gyabwe mugizika bugubugu nga tembategeeza kati ate nga Ebola singa COVID obukyama kati gwe ogamba otya nti waliyo Ebola nga n'abantu abafudde wawadde family zaabwe ne zibaziika abantu ababaziise family members zaabwe tebasobola kukwatibwa Ebola tebasobola kukwatibwa Ebola nabagamba mu amagezi temulina musooka kukola nsobi ne mulooka mulowooza okukola ki okudda mu bintu bino byetegereza ne babalimba Ebola namwe ne muleeta engalabi mbuyu outbreak teri Ebola taliyo teri Ebola nkubuuzizza abantu mwawadde abantu bebaziika ayagala okumanya Ebola bw'atagenda ku YouTube otekemu ekigambo Ebola video bajja zikuleeta tebasobola na kwesembereza lino omuntu n'ogu okubeera ku mulambo gwa Ebola mwabawadde ne babaziika Ebola gyali mugamba bali abiri mukaga abantu bali aba nenge kibatta butwa kubanga mmanyi banasajja banywa nnyo omwenge baagala nnyo embizi bali buli kimu ne mbatega obutwa ne babika emitima bava mu nnyirire mu matu mugamba Ebola kubanga mwagala ttaka sodo kaguta noli Toyota bo bali mudiruza gold gera kusima gold mulabi brain is a monk mujja kulwawo eri mubende eri mbana Uganda bangi ate bamanyi kiki mwagala gold mutambuze video eno mulabagamba nja be exposing mpaka wamwe mbeso bula sicha abatya wandikola ekintu okulumya omuntu n'owuzika ng'oyambe muyambe ekkiriza kino nkigamba okukwatibwa kwange kwampa amaanyi n'okuggwamu okutya sikyalina katengo whatever comes nja kgenda nakyo I can't keep quiet sisobola kusirika ng'ensi yange egenda when I can speak nga nsobola okwogera sisobola nja kwogera mpaka ng'ente zizze mu biraalo byazo nja kwogera mpaka ng'ente zizze mu biraalo byazo nga zimaze okulya omuddo ekyo kyo nkigamba kuno kwoli mu ssebero kitegera kati mutali bwali nkiddamu public njitegeeze bana Uganda emubende nkiddamu officially mubende zimu ku district za Buganda ezirina gold mutaka nga ne bannanyini mataka basinga otubanti muri mu gold buti omuseveni bwe yakitegedde nti emubende waliwo ebitundu biri mu gold n'asindika basajja be aba iso ne ssemwa ne bagenda batandika okutega obutwa nga babuwa abantu ne batulika emitima ne bava mu sayi mu nnyindo ne maaso ne matu ne bagamba nti balwadde b'Ebola naye ng'ekigendera kyagoba abantu ku mataka abo ate bo beddiza amataka abo bagasimeko era kyobula batandise okusalako ebitundu kuba ebitundu byebasala bakimanyi nti biri gazetted bamanyi gold waali ne bagamba nti balinawo outbreak ya Ebola so nga ate kipande badde basooka okukola omuntu yalina okusooka okufa ng'afudde Ebola bali banamujjako samples ne bazisindika mu World Health Organization ne confirming nti waliwo outbreak n'ekiteeka ku website ya World Health Organization wawuliwe n'ekirima nti bannamanyi Uganda waliwo outbreak ya kolera ya Ebola temugendayo era kyalibadde ku CNN kyalibadde ku Al Jazeera where information edo ku international news Al Jazeera tekiriko BBC tekiriko CNN tekiriko ku TV tekirasi songa ate the moment mufuna ekirwadde mulina kitegeeza ensi yo ndaba kikwata ko bali bannanyini ddagala ne mulyawo utambuze ngala bino obuyayi mwami kuba mwayi mugenda kulimba eggwanga ayima mwerimbe mugende munywe gundi ebivuguto bya mu muddeyo mutandika okufuluuta nga jerete ziweddemu oil mutandika okufuluuta nga jerete ziweddemu oil alright awo nabo bembeddawo nvuddemu njala bategeeza information endala kubanga budde nabutono nnyo alright njala tegeeza eggwanga nti tusabire nnyo bannaffe bannayuganda abali mu bitundu bya Karamojja wenjogerera essaawa zino ebimotoka bimona nti basimbudde emotoka ebitwala emmere Karamojja mwe muli ne pasita Kayanja byakola bambi emmere tetuukayo bannayuganda bannaffe awo babaggyeko ente zaabwe era bazitutte nga n'amazzi gonna aganywewa mbalese bagakyankalanyiza ne nyumba bazikumyeko omuliro nga bannayuganda bakalamojja batandise okutondoka okufa kubanga luli bwe twateekayo omulango okutakungula ne tutegeeza ensi yonna abasajja n'abakazi bali mu bbako basasa babatta abala basibibwa kyawaza nnyo ensi amatu nga ne TV radio station Uganda zikyogerako ne basalawo balumi bulumi enjala baffe mujjukire nti abakalamojja obulamu bwabwe ente bw'ataba na nte abatalina mulamu so kati ente zonna bazibagobyeko bazitutte amazzi ge badde balina okunywamu nago ebidde babitaddemu kye baagala kati abasajja n'abakazi batondoka butondo sekinnomu nga bagwa olwo Museveni akendeeza ennamba gy'ayagala abanaasigalawo
banamanya kiki banaza eri omwanga ne kotido buli kimu yone bitundu bigiranya okalamoja byonna kye kimu okera ku macha musajja watu mukazi watu ogenda okera ku machanga ekisibo kyo bakiyimbudde ente zonna bazitutte n'embuzi katwina muwadde epama akasa mu kirala ekyo kati gwe muna Uganda ali mu diaspora ng'oli eyo okyasugumbiza musimanyi wagira Museveni ngera kubuuza ebibuuzo bino wammanga era ntumiddeko ku media companies zonna mu Uganda TV radio stations ne ba blogger ba ANR mwenna abali ku international mbatumiddeko mu jebali kumubalira ddala kansubienti buli omu yasoma ekitono nnyo yasukka P4 yasukka P7 oba yasukka senior 6 oba senior 4 ekitono nnyo musomyeko muli informed but you can't differentiate between the bad and the good ne mujjanga mudduka nze ekigambo kyenayogera statement yange wali sijja gijjawo so mwe mubere ku pressure nga muleta information enfumu gitera ku media eri edited nze sijja kugera kigambo na kimu okujjako bategeza bwe mba mpostinga nga information ngeri ku national level you make sure nti mukola ekintu nga kiri live nga kirabikako tukimanyi nti emikolo gyonna gya state gikapturingirwa TV ez'amaanyi where are those TVs lwaki mupostinga ebifaananyi mwalese n'ekifaananyi nga ki omanyi simu za Uganda zino zitekino zaani bw'okuba ekifaananyi kitekako erinnya ly'essimu n'ekiteekako ne date z'ennamba okubidde n'ekiteekako date z'ekifaananyi ky'okikubidde ku kifaananyi bye bapostire bimukwagideko ekifaananyi nga mukitaddeko mukavalize dates so lwaki muteeka ku pressure timuleka ku pressure nze nabagamba kirabagamba weekiri ate sikijjaawo naye mbatumiddeko nyo mujja kuba bulungi nze siina pressure mwe muli ku pressure muteekayo nze mbatumiddeko nyo mujja kubeera bulungi ne mwasoma amawulire abasimanyi muli ba international journalist simanyi muli ba bloggers nze siri ku pressure mbagamba kyenjogera sikiddamu nkiteekaawo time kijja kujja kyapeninge alenze ensirika embere so mbatumiddeko no mwenna mwebale basirwaza omanyi Museveni asirwazizza abantu to the extent for 60 years over for 50 years ebadde teri amanyi Museveni until Robert Kyagulanyi Ssentamu came out to contest against Museveni and I came out to speak kali kambawe mu samale ntono nnyo yoseri tiba habula tabasira mutano wakali yenserete mzeze nesanga bisibe na nyiri toilet kumwe na bana Uganda bokadana mbutano buli omu yasirika ku bintu bino wammanga Museveni mufere muyaye mutemu ate mubbi ensaji byagimazeewo kati njala bagamba mwenna omusajja yabalimba emyaka gi bajjaje ne bakojja mwenna bali mu Uganda nga ndamo ba blogger ba TV mwenna ko muli yali yakyogedde tewali kubanga yabalimba era ne muletenga naye musampo n'abalimba family ye nga temugimanyi Museveni n'abalimba mutabali wa Kaguta since when kitaawe mu mind mbagamba Kaguta is the stepfather yakalakatanga nyine ekiwojjolo estereka kondeka kubanga kibuye we yafunira address okumuyamba webuuze babanga kitaawe ali n'amulekawo n'agira lazala basali musale ba Toyota n'abalimba kitaawe nga si yeye muzeebye nyuma n'avayo n'akyogera era ne mutagana okugula obugu tuvuddeawo n'abalimba origin ye ne mugana okukitegera all along for 50 years muga kitegera Wiz Museveni ne tuventu muhabya origin musajja munyarwanda yavayo na confess ga watifa munyarwanda what are you going to do ne tujje ntubiyogera n'abalimba amanyage I myself nezije nga bagamba ku TV kuno nobody knew Museveni's names ngane certificate ya muhozi bamuzali akwera zina jene kitako public ne ibuna wira nga simuzali wa Uganda amanyaga galiko kitengo state research nga yeyo seri tiba habulwa lutabayisirwa amanyaga nega kumwenda ku politician is this my ku historian is this my teri yali avudi ku exposing amusajjo and then you doubt my information mbasasi gamba toberenga lengera bano era mbatuna lenge bwaba balimbidde emyaka 5 nga abalimba buli omu atuddawo ne mukyakanya information nze mbasasi nze sikyakana musikana byenga naddumba wabuyi tuvudde wa balimbe origin ye ngijjeyo abalimbe amanyage ngajjeyo ne tutuuka ku education background nga talina ina zero nga teri yebyachogeddeko ne yatwala omusango mu court mu mutisatisa kulasa mugadjayo omusango togeza n'obuuza ku byogera bya Museveni education naye n'ate ne bamugamba tobitututu era tebabireeta kati nze siri mu category ye yamwe mwe TV ne radio stations mu Uganda ne ba bloggers siri mwenze tebanvuga siri ndiga siri mu basi dunia nze ndi ku planet yange byange byogera bino okubeera sibiruma embwanji itambwa ekijiko kitambu mkijiko singa kudya kiko ne kita fork buli kimu kyogera ngo kino okuba
yabali education background tasomanga ko yamala senior funa agenda na dropping out nga mukazi we kati mbwate yasoma degree ani amala ko obi wa Museveni wa HSC wa senior 6 oba obi wa ku university wa motikira graduation ani abilina tuvudda nabalimba amanya nti Museveni nimbaga si ye say tiba habulwa tabasiwa nabalimba kitaawe kitanga yekalekezi nije bamuzika kufamu ne babulira yo engeri je bamutamu bwamala okuwangula after 1 year omusajja ajja ngabonoga nti omwana wange ngabonoga kaligambe kala abayimbi ngenda kuwa abayimbi kale kankweke simple example ya abayimbi omuyimbi nakuba hit na launchinga nakola launch tata ne mama ne bajja kati omuyimbi bali nga tata azze naga oni muzika sagala kuonda bisa muze muliyewo kati Museveni bwate bwali Museveni amala kuwangula bichana mukaga muchina na musanvu kitawe na avayo kati Museveni okumaya musajja mwete yagala mulabisa yategeeza bo officer babali all right now nabaga musajja oyo ayamuga nzize mutabani namugamba okimyechi ndi kitaawo toyagala kitajja akukyalire namuga obononye sente nakwata emitwala 10 mukinana musanvu mitwala aga nagamu mize namugamba ekikulu kisi kujja kukima series jalade kula mutabani wange na zino sente zimala Museveni nalagira bakadogobe ngate basajja baganda kwali kono n'omukino munyarwanda omu ne bakwata omusajja bamuteeka mu Santana ne bamuvuga ne bamutwala ne bamutta ne muzika ku farm zimusaidize yo ngokiri embalale ye bamuzika ne ku farm bamuzika na bagambawo kati yo Museveni watira kitawo kwa identification mubata mwezi netezo ku media muteke bifananyi bifu simeme mugembo lijali wajali sinotsu atefe mbogana tugamba nti abikanga yakola ki yabikanga zine mambika numbu inafudde nga safudde sina gwengenda kuninya nti yambise kuba mboganda okubika omuntu it's not a crime tugaba nti alika yabikanga nti ambise nti enfudde lwendi fira dada yayina okujambike akola buli mwagumalirize kati ogamba omuntu nti yafudde it's not a crime okitegera so to prove someone wrong oyina okujja mu public ngati amanya genze gundi ti banjogeddeko nafudde nilo nakozo mweziri bweziti ndi wana mu kamera mpisa olukiko lwa mawulire ebigemo byeyogedde si bituufu so wendi ndi mulamu as simple as that that's how we fight a media wars not give you false information mujje mu posting ku TV ku muri ku pressure muri ku chechi badusa why are you running muduka nachi why are you running muduka chichechi bagobwa chichi bakubura kimuddu koduka ni jwogwe kotojirikirani mbuzo duka ne chwogwe kotojirikirani ku TikTok lika akantu why you running goduka tuduka as simple as that tombogana tuganti abikanga yakola chi abikanga. By the way, nze oboli afudu batafude. It's none of my business. Bwaberawo I don't gain from him. Nebo afa I don't gain from him. Just chefuna kwa happiness nti tukendeziza ku babbi. Number ya babbi badde tubbe kended. And I'm here to inform the public. Mr. I hope you are watching this video. I'm here to inform the public that there are some things which are still hidden. There are some business partner of the late Salim Sari who ran away with $50 million. And they are still on land. And there are certain company in Bulgaria which was also operated by him, was dealing in gold and diamonds. Also the CEOs are missing. The world abantu bali bakolaga no mugenzi badduka no bukadde atano bwa dola bakyabanonya tamanyi we bali. Ne company li Bulgaria ebadde dinga mu gold ne diamonds era nga yoyo mukulu mugenzi nayo basi yabambadde bakolaga naba bamyanse badduse tubakyabano tebabalaba so sagala mudduke ne bigambo nze wendi sivaawo. And you don't need to prove me wrong. You don't need to prove me wrong. Then you get the chance to that's all. Sidduka wendi. Why are you running? Mudduka. Nino basajja bagala basoma mawulire. Ba postinze bintu nze wendi sirwana nammwe. Simple as that. Mbabulide ebintu bingi byabalimbye. N'abalimbe ensiri bagirimba nze siri mu kirasi y'abalimbi bwa nagivaamu. The same applies to people poor and nupa bante bagala balimba tukoyo kutulimba. Tukoya abantu bakoye bagala facts kati. Era njano bebaza nyo bana yogera mwenda bawisse mu kyasa kino kya Robert Kyagulanyi Center muna foto bedde ko mwe bale kubuuka. Ate mwe bale ku exposing abantu abo
buli ali ekwese ngo ali mu nupu ng'ate mbega wa Museveni mu nupu tumutegedde bu media bonna wali butuuka mu media wa nupu songa ate bukolya Museveni bonna tumutegedde abanyampi bonna balide sente ate let me tell you ne bula omuntu ngali mu nupu alombalomba ye Fred kimanye nti gwakolera mu mutegedde temwetaaga kuyomba nnyo bwemba nga tuli mu kugoba ngabi tugitwala mu lutula bagifumite fumu ate gwe ng'osika sifumita sifumita ngabi bookolera ani okolera ani butuba tulwana olutalo. Let me explain this to people. America begenda okulwana olutalo baba Bungereza nga bagenda kulumba omuntu basooka mukubisa information bamukubisa information yokka najja bagenda omuntu kwanga bulako majani kunywa. This is what exactly what I'm doing, but lucky enough mbawa 99% true information, but you ne mugano jitwala serious ne babatta ne bofa ate akyabate mutazu kusengala bizammwe. America bongiza bagenda okulumba omuntu yenna basooka mukubisa information bagenda omuntu kwanga bulako majani kunywa bamunywa nagwa nga information isusumu kuba yokka basooka mukubisa information kyenkola temujja kitegeera ezimu embaata ziri mu nupu tezisobola kutegeera kyenkola. That's why namutu basobola kutegeera Robert Kyagulanyi Ssentamu bamutegeera. So don't worry with those people bamubaleke tebamanyi kyenkola kubanga they can't handle tebasobola kikola. So mbategedde abakolera NRM bu TV bu propaganda lisitibwa bona kubanga tebasobola kyenkola tebakisobola. Mbabulire simple America ne bunge bagenda kulumba omuntu yenna basooka mukuba information bagenda omuntu kwamwe yayidedda banywa bunyi ngagenda kabazi ne kola live batandika okudduka ne badde kadi emberenge bezirivuga mugenda kukola bati bezirivuga bamba mu kya information katate abasasi begalivuga mugenda kukola mutya. I'm asking. Mutia information is jenfulumya. Kati amasasi begalivuga mugenda kola mutia. Na mutia information. If you can fear information, what about popcorns? If you fear information, Museveni and your mafia gangs, if you fear information, what about when people start flying popcorns? What would you do? Temugana kusala bwayi mungoye mwe. Mujja kwesalira bwayi mungoye. Ate bwayi bwekivuguto bubinyo buba bukyumuka. So ndoza mukitegedde. Ategedde kyenkula. I salute you. Atakitegedde. Genda we bakana omuntu ogubikke. Lero njagadde Bob Priyabo bategeeza mwenna. Abali batamanyi kyenkola. This is what I'm doing exactly. Mbawa 90% over 100% information in antufu. But when nzije neba information kibakola pano Museveni kati yamanya akola mu kyetuita delaying tactics na atwala time. Lumbu yabyogera kuzomoza bili mukaga ne waite myezi bili nalyo kafulumya kye nayogerako. Abamu mukijjukira abate mukijjukira. Kati okubala mu exposing nga ndi mukobere bino kati bwayogera ebintu soke tusale pressure tukiwa obudde. Nayogera amataddako gaze mu parliament ne gabeerawo. Waliwo yakyogeddeko n'ombu yakyogerako. Nenjogera ku sisimu y'okumonopolizinga business bagomba nansi mu business bazisigale mu bo. Tewali yakyogerako nekyavuddeyo whereby nti kati amasomero gonna galina okugula obunga mu kampuni za Museveni ne bawalabe. Nobody talks about that. Bino mbawa information nga mujja gitegera luvannyuma kuba mwena tetutegera lunaku nabagamba I'm responsible for each and every word I produce here, but I'm less concerned about your thinking capacity. And I deserve respect. I'm responsible for each and every word I spoke here, but I'm not responsible for your thinking capacity. Nvunanyizibwa ku kigambo kyenjogera ku social media. Naye sivunanyizibwa ku ntegera ya buli muntu kati gwali kuno ng'oli mbega oli munnamawulire okolera NRM oba oli mbega mu nupu sivunanyizibwa ku ntegerayo. Entegera ye ebeera yo wotegera ebintu. Benjogera bategera ebintu byange era bitwala nga bya mugaso nnyo. Mukama yebazibwe era
mukube amina ey'amaanyi ogwange nkukoze atantegeera genda kuwenga tto ate so mu kiyembe genda kuwa omwoyo ojje tegeera ekisibiso mulambe bigere jobera kugenda kudduka nekikutekesa mpamba mu nnyindo nti guyinza okudda ne gussa nkiddamu atategeera information yange genda kuwanga to ne so mu kiyembe genda kuwa omwoyo wono ofuna endowooza ekujja ekuleetera obwongo naye kiki ekisibisa omulambe bigere nti tugenda kudduka kuba kikuteesa pamba mu nnyindo tuguyinza okudda gusse ojja otegeera mukitegedde bulungi so mze ogwange nkukoze sina kimanjibwa mukitegedde bulungi sina kimanjibwa balambulidde bulungi nnyo nolwensonga eyo nazina obulungi atera nannyuka nowenzinambi azinira mubabe engero zino ziri bbiri zanjawulo nti omuntu bw'obanga obiibya ng'oli mu ddiiro bataddeko oluyimba oli mu kubiibya embibya gy'obiibyamu ng'ogimanyi nti tesaanidde olina gibibiza mu bantu bo ne bw'onoobibiza mu bantu abatali babo bajja kukusekerera nnyo kwe kuvunulwako olugero nti owenzinambi azinira mu babe olidde bulungi kwe kuvundula olugero olwo nti owenzinambi azinira mu ki mu babe kati luli nti nazina luli olulala luli olulala embagambye nti nalime wagonda ate nanyoka nobanga oli ku lumbi okutte akasimu oli mu kulima nga omuddo ogukwangira ettaka likwangira munnangira otera n'okola ki nova ku lubimbi olwo nodde waka wadde ettaka likugonda oba omuddo ogugonda olina okuddewa kuba buli kimu kibirako entandikwa n'enkomerero ndoza mukitegedde bulungi sijja kubamalira budde naddatammwe mukama abankumi atakomera mpeera mbaagala nnyo nze nsinga obbaagala wano wendi mpaka nga yoseeri ne mayiga bavudde mu uganda bisigadde byetujja byekwasaganyiza naye nkiddamu sina lutalo na muntu buli ayita olutalo lwange nkutumiddeko nnyo naye abantu ba bloga bendale mwena bali kuna basooka kuno namwe mbatumiddeko nnyo bwe bali kujjanga kuno okuweza ennamba kubanga mwe zikola otherwise mweraba